po jako akawuwo buli omwagamba nagula bajje batulage ekifo abantu bazimbe ekifo. Abavubi abakakalabiza emirimu gyabwe ku mwalo gw'e Katosi mu disitulikiti y'e Mukono olunaku olwaleero bakedde kugumba ku kitebe kya disitulikiti eno nga balaga obutali bumativu bwabwe eri ekitongole ekirwanyisa envuba embi ku nnyanja okubayimiriza okukakkalabya emirimu gyabwe. Emirimu gye tubadde tukola tusala ebyennyanja ebikulu ebigenda mu local market bannansi bye balyako nga tubijjamu ennuuni ne tuziguza abo abakola omulimu ogwo gw'okugula ennuuni ne tukwata n'ebinyama ne tubiguza abo abakola omulimu gw'okutunda ebyennyanja mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda. Naye olunaku lwajjo twafunye ekyennyamiro ow'amagye nga ze n'atuwa oda nti teri kuddamu kusala kompuuta. Lwaki twakava mu lockdown tetulina ssente tuzze buto kukola buto tweyiye kati oli wavayo n'atuyimiza omuwundi gumu nagatodda temuddamu kukola kitegeeza obumenyi w'amateeka bugenda kweyongera okubba okumenya amaduuka. Abavubi bano balumiriza abakulira abantu bano abalwanyisa envuba embi abazze ne bategeeza nga balina okuyimiriza emirimu gyabwe bunnambiro ng'ate mwe babadde bajja ekyokulya. Teri kuddamu kulabako na nnuuni wadde okulaba n'ebyennyanja ng'obivuga ku ppiki oba mu mmotoka ng'obitwala mu local market. Wabula kye yaleseewo ekikola kimu ze mmotoka z'aba investors oba ze mmotoka ezisupplyinga aba investors mu katale ak'ebweru. Abantu ba wansi ne batujja ku mirimu gye tubadde tukola okuva ku bajjajjaffe gye babadde bazze nga bakola. Bano bagamba ekyokubayimiriza kyandibaddeawo wabula bandibadde basooka ne bategeeza ku bakulembeze baabwe. Mukamujozi toyinza kuddira abantu bakola bizinesi zaabwe abawa n'emisolo n'ova eri n'obagamba bugambi nti nze ndagidde temukola. Toyisana mu bakulembeze bonna kubategeeza. Omuvubuka oyo simanyi komanda Israeli ye bantu abo bakyayisa gavumenti nga tubagamba n'ekifo ekyogerwako nti ttaka lya mwalo tolina wooliraba kubanga ne kawo omubuuza nti liyita watakola ki tamanyiiwo ettaka lyonna liba encroachers buli omu alikola ki aliyingiddeko. Ye kansala akiikira Katosi Town Council ku disitulikiti y'e Mukono Wampi Afane Nathani ategeeza nga bwe bazze ne babayimiriza kyokka ng'ekigendererwa tebannakimanya kubanga ebisaanyizo byonna babirina ebyetaagisa. Naye buli omu ali bize gamba nti wamusolo naye nga nekyoweera omusolo tekikola ki. Tukimanyi bulungi ne muteeka omuntu ogenda okugamba nti bakuwa license basooka ku inspectinga wawo okola ki wookolera kati licenses batuwaza ki bwe tuba nga tukolera mu bifo ebimenya maki amateeka. Abakulu abaateekebwa mu enforcement bakolera ddala ebintu ebiva ku mulamwa ogw'amateeka ne batandika okukola bwe bibalowooza nti bigasa amaka gaabwe n'abaana baabwe be balesa awaka. Nti buli mwana yenna oba buli muntu asala ennuuni abatunda ebinyama abakalirizi abawezi okuva yazze jjo n'agamba leero tabaagalawo. Kaakati abakulembeze b'ekyalo baabaddewo bammeeya bonna tugenda obbabuuza nga nabo bali awo batunula butunuzi kusalawo nsitule ekibiina kino kyonna tujje mu ofiisi y'abakulembeze. Mu mbeera eno nampala w'abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono Nkata James bano abasabye okukakkana okusobola okukola ku nsonga zaabwe era n'abasuubiza ng'embeera bwegenda okutereera bunnambiro. Tokola confrontation efaanana bw'etyo kati mumpa omukisa tulabe ng'ekintu kino tusolvinga mangu ddala nga tukoze confrontation efaanagana bwetyo abali kuki kugulawo mbategeeze nti mubaddeko wano mulina ensonga zammwe ABCD nja kubagamba bampe brief. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Honorable Reverend Peter Bakaluba Mukasa bano abasabye okwongera okulongoosa ku ky'obuyonjo era n'abategeeza nga bwe balina okukuuma emirembe okutuusa nga ensonga yaabwe eno enogeddwa eddagala. Tuli mu COVID omusolo tugwetaaga naye owulidde nga gundi oli yawa pamiti ya mitwalo ba 5 n'omulala kwegaba muli compliant n'amateeka amalala usanga n'ebirala ffe tulina okutereeza ebyobuyonjo natyo tubikole ng'era bwe nali nkikozeeko kakati ebyo bye tugenda byonna okutunuulira ensonga kati egaziye bulungi bwe tutandikira ogikwatako. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tulabe nga tufuna ku buyambi kuba kyebaagala ze licensi abantu bazirina kyebaagala okuwa emisolo bagiwa.